Oluvannyuma lw'okumaliriza ekizimbe Masengere, Ssaabasajja yasiima ennyanja ya Kabaka mu Ndeeba y'ebeddako okulongoosebwa mu nkola ey'okusonda ettaffaali. Okutuukiriza kino, abantu abaasenga okumpi n'ennyanja eno balina okusengulwa okusobozesa aba-Buganda Twezimbe abaakwasibwa eddimu lino okutandika okugikulaakulanya. Wano nno, Minisita avunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Rita Namyawo Kisitu w'ategeerezza nti abantu abagenda okusengulwa beebo abatalina byapa ku ttaka lino. Bannaffe aba Buganda Land Board be bakwatagana n'ensonga eyo nga boogera n'omuntu kinnoomu. Era nga omukungu wa Kabaka bwe yabagambye, abamu baatandika dda okuvaako kubanga abasinga bamanyi tebalinaako kyapa, talinaako bwannannyini. Ate ye John Freeman Kiyimba ng'ono yakulira aba Buganda Twezimbe ayanjudde enteekateeka gye balina ey'okukulaakulanya ennyanja eno. Omulimu ogwo nga bwe tubalaze kuliko enkulaakulana nnene ddala. Era ensonga lwaki mu kwogera kwange n'abagambye nti waliyo enteekateeka gye bayita PPP, Public Private Partnership, gye tugenda okubeera nga tugiteeka mu nkola nti ffe nga aba Buganda Twezimbe tumanyi ssente mmeka ze tufuna mu ttaffaali, naye ng'ate omulimu ogwo twagala tugukolere mu bbanga ettono. Ennyanja eno singa eneeba ekulaakulanyiziddwa yakwongera okutumbula ebyobulamuzi mu Bwakabaka bwa Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Mu kiseera kino, ennyanja eno abantu baagisengako okugyetooloola nga we twogerera talina weefulumiza wadde okuyingiza amazzi, nga n'ekisenyi ekyali kisengejja amazzi agayingira mu nnyanja eno baakisaanyaawo. Eno eri ku bugazi bwa yiika 39 n'obutundutundu